Omulungi yakumide kwanda Rose Media yuji nkwaniza nakolanka bazini mujana joto sakengalo mkwana subscribe yenze tweyanze zenyo tweyanze gata tana bambi na subscribinga teka ko notification bell videos impeleka like ne comment tubere nga tutesa mu mukwano konsonga eziruma eggwanga olwala nkomereza okugulira lya principal kubyabadde we kulova naye mwina mwabirabye naye bambi principal yavuddeyo ne yebaza era nasasira abannamawulire n'abantu abenjawulo abakoseddwa olunaku olweggulo mu kukwatibwakwe yebaziza nnyo bambi abantu abasobodde okuyimirira ku kkubo nga bamwaniza newankubadde babadde tebamulaba naye ye mu mmotoka mwe yabadde abalaba. BobiWine annyonnyodde engeri gye yakwatiddwamu aba CFC oba ab'ebyokwerinda abasobodde okugyawo abakozi b'oku kisaawe ne beeyambaza obukooti obulaga nti bakola ku kisaawe naye nga babadde balimba basobole okumukwatirako. Annyonnyodde engeri gye bamukutemu ogenda kuba byonna obiraba. Ate ye Mesiah bambi akukkulumidde ab'ebyokwerinda ne bagamba nti nno bano bakoze bubi olw'okutyoboola emirimu gya immigration kubanga omuntu waba ayingira mu ggwanga alina kuyita ku immigration agamba nti tebandikoze nkola eyo gye bakozemu okukwata BobiWine bandimulize nayingira mu immigration nakiriyaringa ne bamukwata bulungi okusinga okuswaza eggwanga lyattu Uganda kubanga kunyonyi kwabaddeko abantu abenjawulo balina amasimu ogenda kubanga olaba video nga bwagitaddeyo mukwano. Ate ye Fullfigure bannange ayongedde okalakata principal BobiWine ono n'ebigambo byabadde ayogera emabegako ng'alinga muwagira kati nno ffenna twewuunya oba abaddeko mizimu abyegaanyi era n'atwalira ddala mu maaso obukyayi obungi bw'alina ku BobiWine. Ayogedde nti nno abadde yeeyisaako amusomedde ekyawandiikibwa n'amugamba nti nno kati naye nge bwe yavumanga Museveni kati naye bali mu mukalakata wamu ne mukyala we naye munnange abadde ng'emabegako alinga amuwagira kakati ono atulese nga tuli awo ate n'atwaliddemu ne munne gwakola naye Ssenkubuge n'amukalakata bubi nnyo ogenda kubanga vidiyo oziraba mukwano. Ate ye Babi Kyagulanyi abaana bakyamukalakata ate ekyabaddewo jjo kyayongedde omukalakasa era bali mumuvuma bubi nnyo awamu ne principal naye waliwo abamutwala obubi olw'ebyo ebyabaddewo olunaku lweggulo. Ogenda kuba vidiyo oziraba mukwano weesalirewo ani mukyamu ani mutuufu ogwawa. Ate bo bana struggle bambi abamu abatendewaliddwa bannaabwe babazizzaamu amaanyi ne bagamba nti si nti olunaku lwajjo lwe babadde bagenda okutuula mu ntebe wabula balina okwongera okulwana obutagwamu maanyi era vidiyo zonna ngenda kuba nzikuteerayo abo abawagira ekyabaddewo nga bakalakata principal n'abo abagamba nti bana struggle baddemu amaanyi ogenda kuba obiraba mukwano kankuteera vidiyo zonna mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye okutyobolebwa kumutuuseko olwaleero nabe bannamawulire nga babakuba ne baasayasa zi kamera zaabwe omukubi waffe ow'ebifaananyi gwe bayita Motive Kasaga bamukubye ne bamufuira pepper spray ekyo no tukivumirira naye bye tulwanyisa era bijja koma era tumanyi nti tekiridira kuba nate okutyobola bannamawulire nga bakola omulimu gwabwe. Bansise ku nnyonyi abasajja abambalidde mundu nga tebali mu uniform ya polisi wabula nga bambadde butaaga nga balinga abakola ku kisaawe. Ekyo no kitujukize nti twalabye era ku social media nga batulaga nti babadde bawambi abakozi b'oku kisaawe ne babajjako amasimu abasirikale bo ne beefuula abakozi b'oku kisaawe. Bantadde mu kamotoka aka bulijjo ne banvuga ne bantwala ku kisaawe ekikadde. Otuse ku kisaawe ekikadde ekyo ne banzijamu ne banza mmotoka y'amagye ne buntuula omwo abo abasajja abampambye n'abalala babadde nga 15 nga benyize mu kamotoka ako ka van. Emmotoka esimbuliddewo naye tuyise kukubeera nga abantu bakwatiridde ku side ne side. Ebitongole by'okwerinda mu Uganda mbeegayiridde temuddamu kutyoboola kitongole kya immigration. Tuswala nga ffe bannayuganda ensi yaffe mugiswaza temusobola kukwata muntu nga yakava bwati ku madaala g'ennyonyi ne mumukwata ne mumuteeka mu motoka ya security ne mumutwala gye mumututte. Waakiri mwandimukutte nga bwe mwamukutte ne mumutwala ku kitongole kya migration ne bamala okumukiriyalinga nti akkiriziddwa okuyingira ensi. Kubanga essaawa zino bwe mubanga Robert Kyagulanyi BobiWine mwamukwata nga yakabuuka ku nnyonyi kiba kitegeeza nti BobiWine mu kitongole kya migration oba mu mateeka agafuga eggwanga BobiWine tali mu Uganda essaawa zino kubanga teyayita mu mitendera mituufu. Mu bitabo bya migration tebimulina nti BobiWine yakomawo ali mu Uganda. Kyokka ate
abebyokwelinda ne mutamanya nti n'abantu abasigadde mu nnyonyi balina amasimu ne bakwata vidiyo ne baziteeka ku mikutu nga BobiWine mumugjawo ku nnyonyi ne babiteeka ku ma-TV agali international ne gabiraga oba kitegeera inze mbirabidde ku CNN ku BBC wano ku TV zaffe Sweden eziriroko kati ffe nga bannayuganda tuba tuswala oyagala ntebe ya Museveni n'okabakaba nga bebi abayinja bakoze mpuuga amayinja bakoze musajja obanyinja wano gwakulaba ani kyagula ate muganda wange alina okunda batejo muleke ate abadde ki ati abamulimba njaga bamulimba enjogera eyaffe si enjogera ya generation yaabwe anti njagala ya mulimbulule abo nakusomera ekyawandikwa kimbagati bagati ya mukago nyirwa musanvu lugamba nti katonda tasekerera kubanga buli mulimbi walimbibwanga kale no temulimbi walimbibwanga musigabe nyo mulikungulo mwana gwo wavuma mu 7 dandala oyo yungwe bannanga abana bavumye musajja ku social media kyagwa kati yavumwanga kisimula abana bamuvuma mumuvumira ki mama solo muvuma waaki mwogere bogestimba vuma abantu abasuuzi benyiri babadde bavuddeyo nga baga tetuli betegefu kwekalakasa tetuli betegefu kugenda ku nguudo kutambula na musajja olwansonga ki yasasulwa afune misaala ffe tuleke nnyanya ababenyini nga beyogereranga si byakukaka nga bavuddeyo nga boogera lwansonga ki nti sekawuka kaali naye waliwo enjawulo listen my friend okwemalayo enjawulo weeriwewa nti n'abantu ku luguudo tebabaddeko era BobiWine bamuyamba buyambi ekiswaluko tekwabaddeko wadde abantu 30 nkulayira katonda ali mu ggulu nga twogeza kufumintiriza abatutte BobiWine yeebaze nnyo Nabbanja Prime Minister thank you so much wakoze yamukute yes wamutaasize ekiswalo Museveni takyalina obudde alowooza asatu mu mukaaga eggwanga kati alowooza bya myaka 4 maaso Museveni mumumanyi mumubuuze nze abeera naye amulabako era ogenda nakugamba ogenda nakubulira nakule kati asatu mu mukaaga tugenda kubeera mukayanya ekisanja kyakusatu kyabija kimala dda ngaffe tuli ku kyakutaano era kati ye tali ku kino mu 2026 gomwogerako matumbwe yamuyita mudda tamunyonyola nako tamumanyi ali ku birala era Nabbanja alere ate naye Nabbanja amuwonyeza kiswalo ndaga abantu amawule gakutte nejjofe utaya yeko embaka yatuuse ate kati gavumenti ogiraba gavumenti kati ngezi abaka bali mu parliament bayingira mu lwa sympathies yensonga ati abantu bakabira bamiri akyambadde abantu bakabira bannakiwala abantu bakabira bakiwanda era kiwanda agenda kudda essuubi lyabwe balisuula olwa sympathies ne balonda olw'omuyaga n'obusamaavu bali mu kwejjusa mbuza lwaki kyovola abantu kati abantu bafuna obulwa lwa sympathies nkubaako anti wulira nkubaako bannonde nze omusirikale kamukube ngumi kamwesoke ankubetiya gaasi bandabe nkabire wiki segginya bye yakolanga bakubuuza empapazi wane wetika obuwunga bakubuuza empapazi bakubuuza empapa bamama ani akaba atyo ng'akabanga muveeko bakubuuza ebizibu bino bingi bizibu ki ali ku amis kigundu lukwagolaga kyolaga va ku amu tonakyo wamutumatobanja eyo nti kunyonyola wabatowagira abavubuka batwala obuyinza sinawagira abavubuka kutwala buyinza ngotinga bulungi nakugambe bakitaffe balwanaleka nkiddemu nze mbyeyogere please nakugamba okuntegera olina kubanga otegera nnyo muyina obuzibu nakugamba bakitaffe balwana muwoza twalana yes tube matumbwe mpensawo yange yemabega muto gwe mabega ekyo nakimala nkwataako bebi nkwata bulungi senkubuge nkwata bulungi nja kubalula Babi Kyagulanyi sigaza ekintu kimu
kyakwala buliri bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu niye ebya struggle byesonyiwe kuba tobitegeererako ddala omulundi oguyise wavaayo n'okola statement ng'okola speech ey'ekisiru wajja n'okola speech nga bweweesesaasesa President Museveni is a killer wali osekooseka mu biki n'olwaleero okomyewo otunudde mu kamera okinagguka eno abaana bali mu struggle abamu bakubiddwa embooko abalala basibiddwa gwe bw'ofunye chance etunula mu kamera otandise kuwoza abasirikale baabano wano bali mu kkuba abaana bange lye bayitamu okgenda okuwuga really abaana b'abantu bali eno bali mu struggle basibiddwa abamu bakubiddwa emiggo gw'oli eno okinagguka Babi Kyagulanyi Ssentamu teweddamu kwetunuzaamu kamera kubanga kati we bituuse oli wakuyisibwamu ggaali paka woonadda mu layini omalamu baana amaanyi na food soldier bakwatiddwa bali mu makomera naye nga first lady yagamba abasirikale ababadde wakaawe balemesezza omwana okugenda okuswiminga ana Uganda lwaki temukozesa common sense ne mutuula kwewakaawa mmwe ne mumanya ennaku yammwe ne musaba Mukama Katonda okubakyusiza obukulembeze kubanga ye muteesiteesi ate ye mukyusakyusa w'embeera. Nze nsaba olunaku lwendibeeraawo ndabe ng'entalo kati ziri South Africa ebyo ebyobufuzi ng'ekyo kiuma lukiseka bakikubye essasi wano mu muddoko lifulumidde eno waggulu mu nnyindo nga bakyasizzaamu luno oludda bwe luti nga bwe bakyokya omukono nga kibba bakikuba essasi omuntu akwate essasi akikubira wano bwe tututututu lifulumire eno mu bwongo bannange teri kintu kintamye ku app eno nga umalu kiseka aliawo naye tazaala aliawo banange wegenderezanga nnyo okufollowinga omuntu atalina kyafiirwa omuntu atalina mwana munsi kyekitone kye bayita umalu kiseka ye mama kati anaatumanyira mukwano si gwasooka abaasooka ba Aisha twalina omwana mwala bamuyita Aisha yali nupu musaayi yafa abaana be yabaleka babonaabonera eyo twalina ono omuvubuka Ashirafu Tomusinga yafa bamuziika kati goma lukiseka ffe totukangakanga toli wa kitalo nnyo abaasookawo mu nuupu abaali ab'ekitalo nnyo abasinga obungi babaziika kati otwasamira yenna ekirala bwebanga ddala olina amaanyi lwaki tojja n'oyasamira wano ku gulawundi yagamba nguye mulonde nguye presidenti bamukebye ng'abakebba akaana akato naye bannange Uganda nzenyumira entebe mugirekere muzeeyi Museveni abantu banyuma nga bagamba mbu BobiWine talina kyagamba ggwanga n'obagamba omusajja yagamba bugambi nti nkomawo nga ttaano eggwanga ddamba ne li-reactinga police ne reactinga ebitong buli omu reactinze buli mwogeza reactinze buli omu akikoleddeko content just yagamba bugambi akomawo nga ttaano njagala ombulire wali olebye y'omubbi ng'agenda okubba ewantu ng'amanyi wagenda okubba waliwo omuntu ebintu byatwala nti biri valuable gyali najja namugamba nti ku lwokutaano nzija kubba mbatunulira ne mbasaasira ne ngamba bamwe muyina mintu eki wandibadde weebuuza what was the logic behind omusajja n'agamba nzija olunaku bwe ruti ne bakuliyetingawo ne situation nti something might happen omuntu n'akubulira n'essaawa nti ntuuka obudde bwe buti nga they know how stubborn you are wandibadde weebuuza omanyi waliwo kye bayita luring a rat into a trap abazadde edda bakikozesanga bw'abanga anaayagala okukwata ekimese ateeka ekinyama ku kamasu kati gwe nojja n'okigwamu abalala nobasanga simanyi adazanya firimu simanyi kati adazire party 2 sirabyeeyo gavumenti wano mu Afirika ya dictator egudde without foreign intervention kikirize kigane Uganda nga bwe mutulaba tetusobola kukimaliriza fekka okwejjako dictator there should be foreign intervention nga babadde mu mawanga amalala kati bw'otunuulira abajegajega nga batunula mwandibadde mwebuuza abakulembeze baffe babala kaki swago ngenda givaamu naawe awulira nga yagala ogivaamu era nkukakasa nti bw'olikeera enkyanga gw'ogamba obivuddeko tolina mulala gw'opoyeeko you've given up on yourself
simanyi oba mwadde mulowooza nti Uganda empya tugiyingira kyali lwakugiyingira jwa njagala mumanye nti omusajja gwe tutulwanako okwetakkuluzaako atusitamyeko emyaka 37 so okumwejjako it's a process. We just have to trust the process. Abakulembeze baffe ne tubawa support yonna gye beetaaga ne basigala nga tebalina kye batubanja wabula nga ffe tubabanja okutudayirekitinga mu ekyo kye twagala kutudayirekitinga mu nkyukakyuka.